okuzimba egukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 221. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Abakulembeze b'ekika ky'Empologoma olwaliro banjulidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Namuguza omujja ng'ennono bweramula oluvannyuma lwa Namuguza abaddeko okubula. Ngalo nagendera ku bwa Katikkiro baali mu bibiina ebisooka. Suubira nti omulimu ajja gukola bulungi. Ayinayo kyemu kye twagala yakyeyamya eggulo. Yatuuka awo n'afunamu okuzannya kyokusatu naye yalayidde nti Obwakabaka bumuwadde omukisa omwaka ogujja gye mwagala okumutwala yonna ajja genda addemu abangulwe. Namuguza ayanjuddwa olwaleero omujja ye Erukaana Lukanga ng'onazze mu bigere bya Wilson Ndawula eyabula gye buvuddeko. Oli yava mu ssiga lya Kabengwa Balubuga bagenda bakyuka muwala wa Ndawula Apollo muzukulu wa Sebuufu Christopher muzukulu wa Balemeezi ava mu lunyiriri lwa Kisigala Mutuba gwa Njawampi Ekkoba mu Kyaggwe mu ssiga lya Ndawula Lukanga Ekkoba mu Kyaggwe. Maama Yenkinzi Aisha Luyo Lubuga. Mu kwanjula Namuguza eri Katikkiro Omutaka Kireega annyonnyodde obukulu bw'ekika ky'Empologoma ssaako ennono egobereddwa okulonda Namuguza omujja. Tusiddwa mu maka ge twogerera kati waliyo okusaba olw'ofunda bw'ekifo manyi mulimu ebintu ebimu byolengera ebirijja abalala ne batabiraba. Jjajja omubuze twali tumutegekera bwali olwaleero bazimba ennyumba ya mulembe olujja n'alowooza nti emmwanyi ze zisinga olujja kirungi emmwanyi terimba naye ate olwaleero agenza okuvaawo ono yazimalawo dda akozeewo ate amaka gage naye nga twali twagala tugaziye olujja olw'omutaka tusuubira nti nga ate ye wazzeewo olujja ajja ddugaziya. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza Namuguza omujja okukola ekisoboka okulaba nti akuumira bazzukulu be ku Kabaka n'okumunywereza ku Namulondo obutayuuyayuuya ngoma. Alibwa minisita atwala ebyobuwangwa n'ennono ab'eŋŋonge. Era mbakuwulira nti Omutaka Namuguzi omujja gwe batwanjulidde azaalibwa Bampologoma nanditegedde nti awo waliwo ekivve era oba oli awo kyandibadde na kizibu okweyongerayo mu maaso. Ebika bye bitulambika wa gye tuziikibwa nabaani abayinza okutusikira nabaani abayinza okugabana ebyobugagga bwaffe. Mu nnono yaffe minuli egisinga obungi ebintu ebyobugagga bitambulira mu kika ekyo. Weewaawo omuntu aba n'eddembe okugabira oba bakojjaabe oba bannyina oba mikwano gye ebyobugagga bwe, naye okutwaliza awamu ebika bye bitulambika wa gye tuziikibwa nawa nabaani abayinza okugabana ebyobugagga bwaffe. Katikkiro wano era waasinzire n'avumirira n'ekyabazadde okutuumanga buli baana baabwe amannya agaabwe kyagamba nti kino kinafunya ennono n'okutta ekitiibwa kya Buganda. N'ekirowoozo nti okubangula ku nsonga z'ebika kutandikira awo ku nsonga y'okuwa amannya abaana nga bazaaliddwa olw'okugattibweko n'ebintu ebirala ng'ekyokulabirako. Abawologoma bamanyi emirimu gye balina okukola mu Buganda.
banaatandika ddi okubiyiga okuggyako nga bitandikidde mu maka gye bazaaliddwa. Namuguzi Lukanga Elukana ye wa 36.